Yes.
I can't
God has turned it around. Has turned it around. We believe whether the devil wants it or not. Whether the devil wants it or not, we believe you have released the blessing today. And your glory is covering us all. Come on, you're going to see, man. Lord, I want to thank you. You have been with us. I want to thank you for the burden that you placed upon your daughter. Favor Esther Selfuma. Favor
Favor Senfuma, omuyinsiza okutikula that you have. kyeyabadde alina okufulumya akifulumiza. She has brought forth what she wanted to. Tukwebaza ku lw'amagezi n'ekisa bye wamuteekako. We thank you for the wisdom and grace that you have. Tukwebaza ku lw'abakazi n'abasajja bawaddeyo obudde ne ssente n'ebintu eby'enjawulo kulonda ku lwaleero. I thank you for the men and women that have committed time, money and all things. Tukwebaza ku lw'abakozi olwa Asha, abakubye ebyuma, abakozi practice wanne wali, weebale Mukama. Thank you for the ushers, instrumentalists and all those that have made practices here and there. Tukwebaza ku lw'abayinginiya abadde mu masannyalaze ne badduka wanne wali tusobole okumaliriza obulungi. Thank you for the engineers that have been handling the issue of electricity to make sure that the day goes on well. Tukwebaza ku lwa ttiimu eno ey'obukulembeze ekulembera Dr. Serumaga ebaddewo olwaleero. Thank you for the entire leadership team led by Bishop Serumaga that has been here. Njagala okwebaza ku buli muntu yenna akumiikiriza n'agamba oba amasinza bwe gali oba tegaliiwo sigenda kuvaawo genda kubeerawo bakukomerero. I want to thank you for everyone that was patient with the power is on or off the same. Weebale ku lw'omwoyo omutukuvu atobedde okuyisa mu olwaleero. Thank you for your spirit that has enabled us to go through this day. Mukama twagala kuddayo nga tugamba nti gwe Mukama. Lord, we want to go back saying that you alone are the We want Lord. to turn all the glory and honor to you. Era tukuddiriza ekitiibwa kyonna n'amagezi. Receive the praise of Father. Twala amatendo gaffe. Receive the praise of Father. Twala ekitiibwa Na Taata. buli ali mu kifo kino olwaleero And whoever is in this place ng'alina ekyomwoyo ky'alina okuzaala and there is something spiritual that nga we have to kibadde back. kirwanyisibwa We know it is fault nga against. kibadde kyampaka It has been. nga kyakulwako okumala ebbanga. Katonda akoze olwaleero akuzaaze ekikuliko mu linnya lya It is Yesu. the God that has made this day make you bring forth what you have I to pray bring for forth. whoever was been here today Buli ali bano leero and even those who are following n'abantu online. goberera ku bikutu. May the blessings of God be upon you. Emikisa gya Katonda gibeere ku mmwe. May the grace of God be upon you. Ekisa kya Katonda kibeere ku And mmwe. may the increase of the Holy Spirit be Era upon you. n'okweyongerayongera kw'Omwoyo Omutukuvu. Thank you, Father, for this place. Weebale nnyo Taata olw'ekifo Thank kino. you for this place, Lord. Weebale olw'ekifo kino Continue to Mukama. raise it up, Lord, Weeyongere okukigolokoza. that they shall fulfill what you've called them to do. Weeyongere okutuukiriza ebyo wabayitira Thank you okukola. for favor and family. Weebale olwa Favor Family. Thank you for everyone. Weebale olwa buli muntu. We give you praise. Tukuwa amatendo. And Father, we know Taata tumanyi after victory, nga tumaze obuwanguzi the enemy is not happy. omulabe We tasanyusa. seal our lives in the blood of Jesus. Obulamu bwaffe tubunyika mu musaayi gwa We Yesu. seal our families in the blood of Ne Jesus. famire zaffe tuzinyika mu musaayi We gwa Yesu. seal the family of favor in the blood of Tunyika Jesus. famire ya Favor mu musaayi The gwa Yesu. entire team that has ministered today, Ettiimu yonna eweereza the olwaleero. worship team of this church who stood with me, ekifo kino may the blood of Jesus cover you. omusaayi gwa Yesu gubabikeko. Omukono gwa Mukama ogw'amaanyi gulondoole. And the mighty hand of God Muddeeyo nga muyimba nti Hosaana. go back singing Katonda Hosanna. abakolere ebikulu And the n'ebyamaanyi. Lord do mighty and precious Mukama things. tulangirira Lord, thank you for kino fighting. tekikoma olwaleero. We are declaring that Naye this morning, okyazaaza omwana w'ebintu bingi. and you're still helping your daughter Ate to nga bring forth so many bigenda things. gasa abantu bangi. And they are going to profit. Weebale Mukama. Thank you, Lord. In Olinnyira Yesu Kristo mu the tusabidde. name of Christ Jesus. Buli muntu n'agamba nti amiina. Everyone says amen. Ekisa May the grace kya Mukama waffe Yesu Kristo of our Lord Jesus Christ, n'okwagala kw'Ayi Katonda love of God, n'okussa ekimu okome mutukuvu fellowship of the Holy Spirit, beera naffe ffenna with us all, eri abooluganda bonna all brethren, emirembe gitaggwaawo. now and forever. Amiina. Amen. Njagala ekigambo kino nga mmaliriza I speak this word as we conclude kuba mpulira ng'ekisa kyakyo weekiri. because I feel its grace. Buli muntu ali mu kifo kino muliko okuyitibwa, Whoever is in this place and you have a calling, muliko kyolina okukolera Katonda there's something you have to do for naye nga God, kibadde kyabikibwa but it has been covered. nga tomanyi okitandika ddi. You don't know when you will start. N'abali ku layini ng'ofolowuli Even those that are online following, muliko ekikuliko there's something upon naye you, nga kiganja okuvaayo. but it has not yet come forth. Katonda akuwa ekisa olwaleero. God give you the grace to Katonda akuwa amaanyi. May God give you the Omwoyo power. wa Mukama akumaamire. May the Spirit of God move over Ekiri ku you. bulamu bwo kiveeyo. That what is in your life comes out Kigase ensi and profit the world ate kireko omugululo. and live In back Jesus' name. in the name of Buli muntu Jesus. n'agamba nti amiina. Everyone says amen. Thank you so much. Weebale nnyo. Weebale kubeerawo. Thank you for being around. Weebale bakoze mu kasenge mu byuma. Thank you for those that were in the sound booth. Thank you so much our pastors. Thank you abasumba baffe. Those who have bought the book. Abaguze obutabo. Thank you the worship team. Weebale nnyo worship team. You are watching BKP TV, the Father's Heart.
Amen. I want to welcome all of you. Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. Big GP Events be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga okwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era yebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazaagala ku DVD oba ku ka flash oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako.
zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing, balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775 obagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, Excellence, Integrity, Time and Hard Working. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu. Oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo, kyangu tukuyambe. Tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo, saako ba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter.